Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso nagyegattako olunaku olwaleero tugende tulabe enfumba gy'ofumbamu enkoko mu nfumba eno gy'ogenda okulaba enkoko eno tugenda sooka gikalirirako tugenda gikalirira wansi mu kuuka sooka ogirongoose bulungi omala ogirongoosa gisaleesala epiisi bw'omala leeta katuleko omukuuka wansi ke tugenda okukalirirako beera ng'ogiteekako n'enkoko nkulu togyerabira nayo beera ng'ogikalirirako tugenda gikalirira mu kuuka wansi nga bw'olaba singa obudde buba bukugezeeko ng'olina kuuka eyo kiba kyanguwa kati giteeke eyo era tugenda kuteeka mu muliro nga mungi kokko tugenda kuteeka ekyo kiyitibwa tukiyita dduliru tuba tugitadde mu dduliru kwegamba muliro guba mungi ekinene ennyo ddakiika 7 emaze okukalirirwa ng'ogikyusiza n'ogikyusa bulungi kati nga bw'olaba obeera ogikyusa kati obeera eri wansi mu kuuka ng'oli mugikalirira totandika okusiika ebirungo byayo teeka eseffuliya ku kyoto ntadde ku sigirinze teekamu obutungulu nga buttakyamuse teekamu kabutto akasaanidde tufumbye enkoko nnamba kati omala oteekamu obutungulu teekamu ku bukulovuzi oba ozirina kulovuzi ezo nno nnungi nnyo zifumbira mu nva ekyo mbabuulira oba ozifunye beera ng'oziteekamu oteekemu galiki wamu n'entangawuuzi eyo nnungi nnyo ebiseera ebisinga ewa apatayiti y'okulya ekyo ky'obeera ogifumbiddemu naye kidala n'okendeeza obulabo obubeera mu kyokulya ekyo ky'obeera ofumbye bw'omala teekamu ennyaanya beera ng'ozitabulamu zitabuliremu ddala zirabe nti zigonze teweerabira tuzzi ebiseera ebisinga olina okusiika nga bw'oteekamu otuzzi otonotono kati bw'omala ebirungo olaba ng'ennyaanya ziyidde leeta enkoko yaffe nga bw'ogiraba tumaze ogikalirira bulungi beera ng'oteekamu ebifi mu birungo byaffe ndowooza olaba enkoko yaffe tugikaliririddeko naye nkugambye tugikaliriridde wansi mu kuuka nga bw'olabye kati enkoko eno egenda okuva wansi eyo gy'obadde ogikalirira kwegamba eba egonze bulungi nnyo kati teekamu kaloti nga bw'olaba tabulamu nga bw'oteekamu ebyo by'olaba byendi mu kuteekamu kati taddemu kaloti nga tumusalisaze bwe tutyo bw'omala okuteekamu kaloti beera ng'oteekamu kagwini pepa tokeerabye nako beera ng'okateekamu omala otabulemu enkoko yaffe eno ebeera egenda kuwoomera bulungi singa onaba ogifumbye bw'otyo kati tufune lweyiko tukozesa ow'enkoko yennyini ne asimaati lweyiko ntaddemu ka 2 asimaati ka 100 naye nkozesezza kayero ak'enkoko olw'ensonga tufumbye enkoko aye tosobola kuteekamu wa nnyama kitegeeza obanga alwanyisa enkoko ebeera ng'ennyama n'olwekyo kozesa yero ow'enkoko mu nkoko teweerabira munnyo beera nagwo ng'oguteekeramu awo twagala guyingire mu bifi byaffe bino jjukira omunnyo ogwo mulungi nnyo mu nkoko gulina okunoga bulungi ne guyingira mu nkoko enkoko eba ejja kuwoomera teweerabira mudalasiini nawo guteekemukko oba ogufunye kati tetukozesezza kanzaali konna akanzaali kakati supu ono jjukira enkoko ogikalirira wansi mu kuuka katule kano kasigalako supu enkoko yeekennulamu supu oyo kati supu oyo beera naye ng'omuteekamu tomuyiwa muteekemu omwo mwennyini mu nva zaffe mbadde nkugamba ti akanzaali kano kabaamu kamulali mubaamu kakamulali akatonotono kye bayita akanzaali teyo tetaddemu kanzaali osobola okuba n'omuntu ewaka nga tayagala kamulali mu nva ezo tolina kusaamu kanzaali konna kati nga bulaba nti nkozesa nnyo simba oyo alimu akakaawa akatonotono alimu kamulali akatonotono toteekamu kali akatangawuzi ke wataddemu kabeera kamala kati enkoko yaffe tutaddemu bulungi supu era etokose bulungi nnyo bikkako ziba ziridde bulungi nnyo teeka ku sowaani obeere nga weeriira bwe kityo bwe kiri ebiseera ebisinga ebintu bino mbagamba nnyo mbiraga nnyo mu ab'ewaka ky'oba olaba nti ngezaako okukozesa ebyo ebyangu okufuna n'olwekyo fumba bw'oti enkoko egenda kuwoomera bulungi nnyo mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso nagyegattako mubeere bulungi mweraba